Ssentebe lisaafu kagwa abatuuze gwe balumiriza okubaliisa akakanja nga bw'atunda ettaka lyabwe kyokka nga bamazeeko ebbanga ku kitundu kino kibeewuunyisa nti amalaalo ge yatunze abadde agamanyi bulungi nnyo bannannyini baago. Kyokka bano bagamba nti Ssentebe asusse okululunkanira ssente era ng'alina akakundi k'ababulooka ke bagamba nti akolagana nako okutunda ettaka lyabwe. Abasajja bwe batuusa obubbi ke kati nabo obwana ng'obuddala bubeera bubwe bubwo tebusoma tebulina kyebulya bw'ojja kukagwa okukola ekintu ogenda osanga nga mpaanyi ku makyanga bagamba nti wano si wawo twatunzeewo nga nawe nannyini yennyini aliwo tebakugambyeko nti oba munnange wano tugenda kutundawo. Oli najja musirikale n'agamba nti nvudde ku regioni najja n'atuba ku site nga wano n'ateekawo embeera egezaako okutiisatiisa olw'okuba babayisigaliza sitampu zaabwe era baziyina bo bafuzi ba gavumenti toyina kyomugambako. Kyebakugamba nze ndi mukozi wa gavumenti ye kyagamba nze sisibwa. Kituufu nti ye nga yenkola ekiyamaani yagimanyi yekka kubanga alabika ebintu bye bisinga abikola yekka. Abafamire balaze obulumi okubba ettaka kwe baziika byonna ne balitunda nga n'ebijja babalemisezza okubijjawo. N'abaana abato bagenderamu yatunda amalaalo g'abaana abato gagenderamu so nga ate okufa kugenda mu maaso kati tutambuliza awalayo. Ekyo kyabulimba kati yekijja weri ate ani yali afudde bagenda kuziikayo ne babagaana ekijja kyo wekiri era kyonna ekika baagala okuziikawo badde mbukola ki okuziikawo ekyo tekiriyo kyabulimba kubanga kyekijja kyabwe bonna kyefukamire. Kigambibwa nti Ssentebe y'omu yakuliddemu okutunda ettaka lya William Musisi eka 3 eryamuweebwa kitaawe George Nsobye kyokka nga yali muwa n'amuwandikira n'endagaano nga bino byonna abikola nga teyeebuzza ku muntu yenna. Era busuulu mubadde muwa nina etikiti ezisukka mu 20 era ne certificate njiyina era ndi musajja musuubuzi kuno kwe mbadde ndiira looni y'edduuka ne mpapula za banka nziyina nga chairman naye akakasa nti ekibanja kiki kyange ate olwaleero yakakasa nti si kyange kubanga ne sitampu za banka yakubako sitampu. Hayo sibimanyi kati nze Nsobya twatwa n'abatuuze era n'endagaano weziri nga bakoze eki nga basalawo nagati ebina musimu gyeko ekibanja kino nawe ensonga munda ziri written era n'abatuuze ne baziteekako ki emikono. Kubeera nti nno sakkiriziganya naye nti tutunde ebijja nze ne sikkiriziganya nakyo ko ye wajja obuzibu n'agamba nti nze kati oba aganye okukwatagana nange n'ekibanja kye namuwa nkimuggyeko. Ebyo n'ebibanja byali bya Nsobya era kwe kuwaako omwana we amujjako ekibanja kimu yejjanjabe akole ku nsonga ze kati omwana amutwala muki mu mbuga n'ebirala bifaanako bwebityo. Chairman ayongera kubako sample ekibanja kyonna bakikoloboza bakimazeewo naye babaganda tebawulira. Chairman kiki twamukola Elias Kagwa twamukola ki okutubonyaabonya okutuuka ku kino. Hadija Kisitu nga namwandu naye annyonnyodde obulumi Ssentebe Kagwa bwamutuusizzaako. Kati baze bwe yafa ne bakyusa ettaka ly'abaze ne balizza mu mannya gaabwe. Muzeeyi Kagwa be babikolako abo chairman waffe Kagwa ne babikolako n'omwami omulala bamuyita simanyi Sseggujja ne babikolako ne babikyusa kati ne bangobako ne batunda ettaka lyonna yonna. Naye ssebo sirina bwogerero emmere yange bagitema nakakati wiiki nga 2 bakagikuula bitooke byange nengenda nenekubira enduulu ku poliisi chairman annyombesa nnyo ayomba nnyo n'abalala naye sirina kyendya buli kiseera batema emmere yange. Mama RDC mama Mbabazi okola omulimu munene naye abasirikale bajja muno nga beerimbika tibava kawempe bonoone obutambuze bw'obukulembeze. William Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.